ate okuwamuwa n'okuzza okujja omukwano gwaffe ne Katonda. Okuviira ddala mu ndagaano enkadde tujja kukisuula nti Omukama bwe yatonda ebintu byonna nga birungi, tewaaliwo mbeera yonna ya kibi. Naye olw'okwekuza okwemanya kw'omuntu, omuntu yava kwekyo Katonda kye yamugamba n'ayagala okwenkanankana ne Katonda, bwekityo ekibi ne kijja. Ekibi ne kigenda nga kiranda, abantu bangi ne baviira ddala ku by'Omukama. Naye olw'okuba ye yabatonda nga baagala, yasigala assaawo embeera zonna okuzza abantu bano mu mukwano gwe mu kkubo eribatuusa gy'ali. Bw'atyo yeyambisa abalanazi n'abasindikira mu bubaka obutali bumu nga bagamba okwenenya. Era bwe tudda ne tujjukira Abayisirayiri olugendo lwabwe, tulaba nti baali mu nsi gye bayisibwa ng'abaddu. Omukama n'ayagala okubaggyayo abatwale mu buzindazaanye, ne bakola naye endagaano n'abawa ebiragiro 10 babigobererenga, ye abayambe mu byetaago ebirala. Naye baatambulanga ate nga bwe bakuba akatannyuma, tebadda mu kusinza ebitaliimu, ne bava ku ndagaano gye bakoze ne Katonda. Ekitu kino kyanyiza Katonda ebirungi bingi, olumu n'abaggyako n'omukono gwe okubayamba n'abaleka ne babonaabona. Naye bwe bakizuulanga nti babonaabona lwakuba Omukama baggyeko omukono gwe, ne beekumaakuma basobole okuddamu ate okukola ekyo Omukama ky'ayagala. Mu bubaka bwe yabasindikiranga ng'ayita mu balanzi, mwe mwali obubaka obubalabula nti Omukama si musanyufu olw'okwonoona kwammwe, era olw'ekyo agenda kubabonereza, agenda kubazikiriza. Abalanzi bwe baabalangirira ne bababuulira ebiddako, abakulembeze baayitanga mangu abantu ne babakubiriza, mwategedde Omukama si musanyufu olw'enneeyisa yaffe, tusiibe twambale ebisuna ng'akabonero akalaga nti tuboneredde, kaakano tukakkaze. Era bwe baakolanga ekyo, Omukama yabaddirangamu n'atabasunguwalira era kubazikiriza. N'olwaleero embeera eno tukyagibeeramu. Bingi bye tukola ebireetera Omukama okwennyamira mu mutima, bingi bye tukola ebinyiiza Katonda. Naye Eklesiya yatuteekera bulungi, atuwadde obudde buno okwongera okutta ebbali, buli omu yeekubemu ttooki alabe obulamu bwe bubadde butambula, obulamu bubadde muzikiza, eyo tukyaweeyo ate tudde mu kkubo ettuufu Omukama ly'atuykiramu. Obudde buno butambulira ku mpagi ez'essatu, omuli okusiiba, okwegayirira ate n'okukola ebikolwa ebyekisa. Mu Vanjiri gye tuwulidde batugambye tuleme kubeera ng'abakuusa bwe bakola. Abakuusa bagenderera balala kubalaba kubatendereza. Agamba bwe obanga weegayirira tekikwetaagisa kugenda ng'oleekaana. Ekyo bw'oddayo mu Vanjiri ya Matayo ojja kisoma, Katonda gwe tusaba si kiggala nti olina kumubandula matu esaala y'okuwulirwa. Ate era bw'oba osaba leka kugenderera abantu kukutendereza nti omwana ono amanyi okutonda esaala. Kigambo ku kigambo kikafuuwo. Bw'ogenderera abantu okukuwaana nti omanyi nnyo okusaba, embeera yo omaze okugifuna, awo ne by'osaba eri Omukama oyinza obutabifuna. Amiina. Atugambye bw'obanga osaba kireke kibeere wakati wo ne Katonda. Genda ne gye batakulabira, gy'oba otukula, gy'oba ofukamira, obeere mu mboozi ey'akafubo ne kitaawo ali mu ggulu. Oyo alaba eby'omunda alikuweera. Oba oliawo tusaba ne tulwawo kwanukula kubanga tusaba obubi. Ekyandiba nti n'olumu ebigendererwa byaffe twagala Bakristo bannaffe batutereereze nti tumanyi okusoma, tumanyi okusaba. Atugambye bwe mubanga musiiba muleme kubeera ng'abakuusa baagala buli omu abatendereze nti musiiba. Olwaleero olunaku lwa kusiiba, leka ate kugenda ng'ozungira mu nju z'abantu onoonya abatasiibye abalidde, bwe bakutende nti omanyi okusiiba. Ojja kuba tolina kabonero k'olonzeewo. Amiina. Gambe gwe bw'obanga osiiba kireke eri n'amazigo weesiigeko, leka kukakanya na kupeesi na kusiiwuuka bakusaasire bambi endala emuluma yasiibye. Buli woofuna ekisa okusaasirwa kw'abantu, empeera oba omaze okufuna ew'Omukama oba tolina ky'olindiridde. N'ebikolwa eby'ekisa bwe tutyo, bw'obanga ogaba leka kugenderera abantu kukuwaana nti olina ekisa. Buli abantu bwe bakuwaana empeera eba emaze okujja emugulu oba tokyalina ky'olindirira. Amiina. Awo nno bye tukola byonna tubireke tukikolere wakati waffe ne Katonda waffe. Oyo alaba eky'omunda alikuweera. Tuleme kunoonya mpeera ya kungulu, empeera eweebwa abantu obumu. Obudde buno bwe tutandika era nga bwe mbagambye twetulira mwezi empagi essatu tuwulidde mu Vanjiri, omuli okwegayirira. Mirundi mingi nnyo twesabira, naye nga ne be twesabira byaffe bya ku nsi. Nsaba Omukama annyambe nfune ssente nsasule amabanja,
saba Omukama ng'omukyalo omulungi, saba Omukama banga tono nnyo owulira omuntu nga yeesabidde okukyawa ekibi. Zino ennaku ana nga weesabidde essaala n'akafubo weesabire okukyawa ekibi. Ove gy'obadde obulidde mu nzikiza odde mu kkubo ettuufu. Amen. Ebbanga lino weemalire nnyo mu kusiiba, ate okusiiba era okulimu okuweebonereza. Basirimaka oyinza okusanga oli kati nga musanyufu, ngenda kulekerawo okumula ennyama ennyingi oba tugenda kusiiba ennyama, naye ate sente ogenda kuzikola mungi era ezandiguza ennyama zitwale ziyamba abanaku. Obukendeeza bajeti noga tolibiryange ekisibo kiwaddeko gwe kikusaliddewo nga tonnakitandika. Mukama mulungi. Awo nno mu kwefiiriza kuno ekyo kiwandibadde oweeyambisa kyoba ojjayo ate kiyamba oyabadde takirina. Namukwano gwange yalingamba nnyo okunywa ku bbiya, era buli omu amumanya awomera nnyo bbiya bamuyita kiraamu. Naye ekisiibo ekiwedde twagenda okumulaba ng'anywa tasika ne tumubuuza owaayo olwabo anasiiba kiraamu ati makasi. Ekyo kyekisiibo naye kimanyi yali mu kusaaga. Mu mbeera ng'ekyo ekyo kyonna ky'oyagala ky'oba osiiba mu mbeera yakwebonereza nti wandibadde okikozesa era esente zandikikuze zikwata okiwa oyo oziwa oyo abadde takifuna bulijjo. Amiina. Kiwa gamba ntigenda kusiiba sukaali ate nga ddala tolina bwokujja. Ekyo kyobadde oyagala ekyo oba weefiiriza n'eklesiya mutulabika tulaga anyamu ab'ekifiki naye nga ddala n'obudde bwaliwo ng'okifuna bizibu. Olwaleero gye munaawe lwaki era weesibako ekyo kyokufuna buli kaseera. Londayo ekintu ky'owulira ddala ky'oyagala ennyo. Mulimu nakukola ebikolo ebyekisa okugabira amalala n'osanga oli kajjeyo nga teyamulekawo embuyo olubega ekoze etya era tekyakugasa. Girayo ddala ekisuuti ky'oyagala ennyo kigabe. Omukama yaalikuweera. Amen. Awo n'empagi zino twekubirire okuzitambulirako nga tugenderera okwebonereza ate n'okutabagana ne Katonda waffe. Kyokka temwerabira kye batugambye mu ssomo erisoose nti muyuze emitima gyammwe naye si byambalo byammwe. Tugenda kujja wano tuleete ebyenyi tusiigibwe ebivu ng'akabonero ak'okwenenya. Evvu era lyakozesebwa mu mirembe giri litulaga ebintu bingi. Nze naawe mu maaso g'Omukama ffenna tuli omuntu atya. Gwe nange tebagenda kukusiiga kuliawo, ne bagenda okukusiiga ne ppapa lyagenda okusiigibwa naawe lyogenda okusiigibwa. N'abakulembeze ab'ekitalo banaabagenzi eri babasiigi si weewaawo. Singa badde bali awo deeta bamukusiigibwa lyero abalala liddugavu awo wanditegedde nti n'Omukama twawukana. Naye olwokuba batusiiga evvu lyeri mu maaso g'Omukama ffenna omuntu y'omu. Kikuyambe nnyo ne bulijjo mu bulamu okuwa abantu ekitiibwa obutasanyisa muntu yatondebwa mu kifaananyi kyani kya Katonda. Kyokka kikujjukize ng'era bwe kyali mu mirembe giri evvu baalikozesanga n'okwoza lyakolanga nga sabbuuni. N'olumu osanga abantu nga booza amaseffuliya bakozesa evvu, kabonero kakutukuza. Era nga tugambibwa ebigambo ebyo omuntu gwe oli era muntu kumolidda likujjukiza nti tolina bw'oli amampaati gakugwemu gakkana nekakugenda ng'olinnya ku bantu b'enkya ogenda kudda mu nfu tolina bw'oli mu maaso g'Omukama. Bw'asalawo n'olwalira akawungeezi kugenda. Amiina. Sikubatiisatiisa naye tetunoonya bwe kwetwaliza Omukama. Ng'otandika obudde buno wandibaddeko ne pulaani gy'olina. Batugambe muyuze emitima si byambalo. Oyinza okusanga Omukristo nga ye yasazeewo dda pulaani y'ebyagenda okusiiba bimanyi kirungi nnyo naye ne bw'onookola ebyo ng'ate ebyobudde eri Omukama tolina ky'olowoozezzaako genda weeriira ebintu byo magezi by'enguufu. Omukama kikyasinga okwagala kwe kwenenya. Agambe muyuze emitima gyammwe si byambalo byammwe. Bali baayuzanga ebyambalo ne bambala ebisunda ng'akabonero ak'okubonerera naye ne bw'onookola ekyo nga mu mutima toboneredde omaze buddewo. Ekisinga byonna menyeka mu mutima. Bino ebyokungulu ne bw'otabikola eyo Omukama alaba ddala nti omuntu ono kino akyenenyezza, kino akivuddemu, omuze guno agulese azze mu kkubo ettuufu. Omukama kyasinga okutwagaza mu budde bwo. Tugenda okusiiba era ffenna kikukakatako. Eklesiya atutegekera era atugamba olwaleero lwandibadde lunaku lwa kusiibira ddala. Omuntu kati yandibadde yamaze dde okulya funna ekyenkya nga kiggumivu. Olunaku n'oluyitamu kunywa bunyukutuzi n'ebintu ebiringa ebintu ebirala mu mbeerera yakwebonereza kutabagana ne Katonda. Kyokka tekiriko emyaka era n'oku
omuntu eyandibadde asiiba yandibadde awezezza emyaka 18 n'okutuuka ku myaka gy'olaba eby'obukadde. bw'otabeera wano kubanga oyagala nnyo Katonda, akana n'ogana okukayonsa, akana g'olina okusiiba twatandisa ekisiiba, akana tekanatandika kusiiba. ate naye bw'oba omadde oyonsa nga ate olina kugajja mu kulya, leka kwefubikiriza, weegerere. Amen. Mulimu abakadde abamanyi ennyo eddiini n'alemerako, olina bisukaali, olina puresha, anti twatandisa ekisiibo, bw'ona obweri onoonenyaayo. Kiriko effumu. Oli ku ddagala omanyi olina kusooka kuli okulimira, oganye okulimira kubanga oli mu kusiiba, olowooza Omukama kye kimusanyusa. Agambe muyize emitima muleme kunyuzaaki. Leero tetugenda kufumira bwana bwasomera mmere kubanga tuli mu kisiibo, okakasa. Omukama mulungi. Kiddamu tutegerekeko bulungi, tuli mu kisiibo, tutandisire olunaku lwa kusiiba, naye ate tugenderako okulongooza. Omu yese mu mbeera entuufu n'emyaka egisaanye 18 tuuka ku myaka 65 kikukakatako. Kyokka bw'oba olina obulwadde ng'oli ku ddagala, osonyiibwa. Bw'oba tonaweza myaka egyo, osonyiibwa. Amen. Nenga byonna tusinge kumenyeka mu mitima, so si obudde buno obw'ekisiibo okugenderako embeera ezimu etusookedde ddala butayimba aleeruuya. N'ekyokubiri, obutalyanga nnyama ku lunaku olukumeka. Olwokusatu olwafuna buli ddi embeera eyo tukigenderera. Twongere okwesabira, ate okwesabira ennyo okukyawa ekibi, tusobole okudda mu kkubo ettuufu, tutabagane ne Katonda, tutambule n'Omukama obudde bwonna. Atusabire. Twatandise ekitambiro ky'emmisa kino tetuyimba esaasira, kubanga ekikolwa kitugendamu kaakano nga tumaze okuyigirizibwa kyekijjirawo eddala kiri kye twandikoze mu budde bwe nga tutandika mmisa. Wulirira ddala nti okyayo ekibi era ng'oleese ekyo, wulira ddala tulina bw'oli mu maaso g'Omukama asobola okusaba.